Hello YouTube, amanya gaba mpitaka lyangu 6 olwa luno nera kuba nkulagira engeri y'okukosa opozi y'okudownloadinga Uganda music nga mupya yekka. Oba oyagala bupya buli kanaku ngenda kulagira olwa luno engeri y'okumufuna. Now nfunye sources ez'enjawulo ezijja kuba nga zituyamba, naye nga tunagenda wala njagala nsooke nkusabe olikinge page yaffe eno yeyaawo bagiyita yiga okukozesa computer bio computer expert. Onomala okugilikinga tutandikire obulungi nnyo tutorial eno. Kyetugenda okukola tugenda kusookera ddala ku YouTube videos olw'okuba nti YouTube gwe mukutu ogusinga okuba ne videos mu nsi yonna, ate gwe ne videos empya buli kanaku nga ziteekebwako abantu ab'enjawulo. Now olw'ensonga nti tuli mu kunoonya music mupya, ngenda kuba nkulagirira abantu abakyasinze okuteeka music mupya ku internet. Oba weetegereza eno gye bayita Afrobalina High, not very sure, kambeere nga nkusembeeza erinnya eryo ly'otypinga mu ka space bar okolaba waggulu awo. Oyo naye ateekako music videos empya buli lunaku. Omuntu owokubiri gwe nja okurecommendinga DJ Dean TV, ono guy ono kamala mukulaga guy wa mulembe nnyo, I think is based in Sweden, I'm not very sure, naye ng'ateekako music videos empya buli lunaku olukya. Nja kuba nga murecommendinga naye obeere nga okebera channel ye. Mpozi kumufuna oba nga tobitegeera, olaba wano eno wano awali ka search bar wano olaba wano wemmyusa ojja okutypinga erinnya lyawo wennyini awo mu kabokisi awo. Butypinzi DJ Dean TV nabeera nga olaba channel ye. Mpozi kati kankugendeko wano ku recent uploads ze tulabe biki bye yabadde ateekawo, olw'okuba kye kijja okutuyamba okumanya videos oba music omupya olina okulinda. Kati oba nga weegenderezza bw'ogenda ku recent uploads ez'omuntu osobola okulaba videos yazitaddeko ssaawa mmeka. Okukakasa obukakafu nti videos zibeera mpya, olaba eno 5 hours Azioni Aziz, Waluka Gawuyo wa 7 hours. Bano be baani baabo wa 1 day, 2 days, 3 days. MC Jose, I love that boy, is really awesome. Wuyo wa nnaku 5, bakapere baabo ba nnaku 5. 4 days ago Magra. Baani abo bakadingo bonna waliwo bano ba Jackie Chandiru baabo ba nnaku 2, you know, Mungi wa nnaku 2. Osobola n'okuzoominga mu ini n'obeera ng'okitegeera. Kitegeeza nti Guy ateekako music omupya obukakafu bw'obufunye. Okudownloadinga kyonna kikulagira genda mu videos zange enkadde olabe engeri y'okudownloadinga music. Afrobalina mukulaze, you know, waliwo Guy bamuyita DJ Ericom, naye Ericom I don't recommend this guy olw'okuba nti videos ze ateekako videos empya naye ateekamu ebirango n'ateekateekamu promotion ziri awo ziri outdated. Ebintu bye you know, tebiri straight forward. Tajja kuwa videos gye weetaaga okuba nti video eba mpya ng'agirina ate n'atandika ogiwandiikiramu ebigambo bye muzimanya okubakuba obulango bw'ekisirusiru mu video, naye nga naye abeera ng'alina videos empya oba nga gwe tofa ebintu mu videos biki, you know, olaba nti yasembye okubeerako, you know, 4 hours ago ng'ateekako oluyimba olupya, n'ateekako olwa Mickey Wine 4 hours ago. Guy naye abeera nga mutuufu mwali mu kibiina lwakubanga singa tawandiikawandiika bulangolango bwe bityo, singa Guy wa mulembe nnyo. Then ng'ekyo kiwedde, bw'oba nga tolayagala YouTube wa YouTube ewootekola, nsobola okulagirirawo gye bayita Ugandan Videos. Ugandan Videos ye site eteeka Ugandan Videos strictly nga Ugandan Videos ye site. Gera bugenzi wano mu browser yo otypinga mu Ugandan Videos. Ugandan Videos bajja kuba bakuliza site eyo. Bajja kuba bakweta videos empya yeeno wano gy'olaba eno. Balina videos empya nabo, naye ng'okusingira ddala I recommend YouTube, n'ozeera nga bw'olaba awo. Balina videos Gentle Jamalu baabo, you know, depending bw'oba ng'owulira Uganda Videos zezikolera. Then katugende ku kye bayita audio luluyimba olutaliiko bifaananyi. Omuntu gwe nja okusookera ddala omukutu gwe nja okusookera ddala nja kulikomendinga ogende ku soundcloud.com. Soundcloud nga bw'okiraba, kankisembeze wano okirabe bulungi nnyo. Soundcloud nga bw'okiraba nkiwandiise wano eno, kiraba soundcloud.com. Now
bw'otuuka mu SoundCloud ojja kubanga osearchinga for wano ojja kuteerawo ka space back osearchinga ojja kubanga onoonya UG Extra 1 ono Guy wa mulembe nnyo ono UG Extra 1 abeera ne music omupya buli kaseera okusinziira ndowooza olaba Gijo simanya giyanga mulo simanya biki abeera ne music omupya depending kyetunoonya ye music omupya right then ojja kunoonya ne DJ Ericom era Ericom naye mulungi this case kubanga wano audio tatera kuteekamu bulangolanga atera kuteekamu videos bajja kuba bakuleeta music we wuyo alina Jose Chameleone and Juliana we Jose ne Chameleone balina n'oluyimba olupya Juliana badde sikimanyi then osobola okugenda n'otypingamu ne Ugandan music no search nga bajja kuba bakuleeta options ez'enjawulo obeere ng'onoonyeza mu abo nga bw'olaba wano eno olaba bapromoters ab'enjawulo bateekako music olaba kitegeera ekyo nga kiwedde ngenda ku recommending omukutu ogusembayo ddala eno gye bayita Reverb Nation na Reverb Nation ebeera y'abayimbi okusinga abayimbi ab'enjawulo bateekako music waabwe olina okusinziira naye omuntu gwe manyi ateeka music omupya buli kanaku ku Reverb Nation y'ono Gayo bamuyita Selector Elvis naye wano ndowooza yeeyita Ryan Elvis olaba awo awali akabbulu awo Ryan Elvis Gayo yabeera ne music omupya buli kanaku bw'ateekaku site eno ngera ndowooza bw'olaba wano eno bw'ogenda ku all songs ojja kwesanga ng'alina ennyimba mpitirivu obungi naddala music omupya gw'asinga okuteekako buli kayimba akapya abeera akateekako so ojja kubeera ng'osearchinga erinnya lye mu Reverb Nation Store bw'obanga si ekyo nga tomwagala oba omuwalana osobola okusearchinga ndowooza olaba alina music omupya Basindi ba Gravity ba Irene nga bw'olaba abeera n'ennyimba ezisukka mu 1000 gwe just ate nga ali downloadable kyekyenjawulo nti olaba awali ka download button awo osobola okudownloadinga music we kitegeeza nti omufunirawo ku spot just oklinga ku luyimba wano nga bw'olaba download n'otandikirawo downloadinga other than that ndowooza olaba download button yaawo ndowooza y'engeri y'okufuna mu Uganda ne music omupya obanga oyagala oli ku Facebook